Essuubi ly'ettiimu y'eggwanga ey'okubaka She Queens okutuuka ku luzannya lwa semi-finals ez'omwaka 2015 likomeekerezeddwa oluvannyuma lw'okutimpulwa ttiimu ya Jamaica ggoolo 59-47 ku Allphones Arena mu Australia. Eggwanga lya Jamaica likwata ekifo kya 4 mu kubaka omupiira mu nsi yonna ate nga Uganda ekwata ekifo kya 14. Abazannyi ba Jamaica okubeera banvu ekimala bw'obageraageranya ne bannayuganda kibawadde enkizo okuwangula omuzannyo guno. Omuteebi omu Jamaica Romeldo Aiken yasinze okuwa abazibizi ba Uganda obuzibu olw'obuwanvu bwe. Omuzannyo gugenze okuggwa nga Jamaica egwefuze ebitundu 92 ku 100 ate nga Uganda omuzannyo ogwefuze ebitundu 81 ku 100. Rachel Nanyonga ateebedde Uganda ggoolo 29 ate kapiteeni wa ttiimu Peace Proscovia ateebyeko 18. Mu kibinja A Uganda mweri yakazannya emipiira ebiri nga gyonna ewangulwa ng'ogwasooka yazannya n'eggwanga lya Malawi era Malawi yaguwangulira ku ggoolo 59-53. Uganda kati ebuzaawo omupiira gumu n'eggwanga lya New Zealand era guno gwakuzannyibwa enkya. Empaka zino zikomekerezebwa nga 16 ku Sunday omwezi guno.